Ku kifo ky'omubaka omukyala w'ekibuga kya Hoima munna NRM Princess Diana Jane Mugenyi yawanguddwa Asnas Nyakato munna PFF newankubadde era n'ekifo yakibaddemu. Munna PFF yawangula n'obululu 1,712 songa wa NRM yafuna obululu 1,1597. Kyekifo kya Hoima West City Division Donald Bategeka eyali akwatidde NRM mu bendera yawangulwa munna Ant Ismail Kasule n'obululu 912 nga ye Bategeka yafuna obululu 15,855. Ate ku kifo kya Hoima East City Division Patrick Mwesigwa Esingoma Obama eyali kubwannamunigina yawangula Jona Wamane byakutaga munna NRM n'obululu 1,698 byakutaga n'afuna obululu 2,675. Ubatuka ku bukulembeze bwa gavumenti ez'ebitundu ku kifo kya meeya w'ekibuga Hoima Brian Kaboyo munna NRM era nga yakirimu yawangulwa Edward Singoma eyali kubwannamunigina n'obululu 1,179 ye Kaboyo n'afuna obululu 952. You remember very well as the mayor, I was very popular until after the presidential elections, where people brought in accusations just to disfavor me that NRM was involved in cheating. Ne ku kifo kya meeya wa Hoima West City Division Julius Kyomuhendo Bahemuka eyali kubwannamunigina yalangirirwa nga wangudde munna NRM Robert Kyomuhendo n'obululu 15,955 ye Kyomuhendo n'avayo n'obululu 13,952. Bosco Muhanuzi munnakibiina ki NRM yekka yasobola okuggyayo obuwanguzi ku kifo kya meeya wa Hoima East City Division ngono yawangula Ali Babi eyali azze ku bwannamunigina n'obululu 14,958 nga ye Babi alina obululu 4,177. N'ebifo bya kansala mu division ebbiri ez'ekibuga Hoima abavuganya gavumenti kati ebifo byonna babitwale. Now the age is just a problem. The people who are too much involved in voting now these days, they are the youth. They are the youth. For them, the youth, they think that if they change the government, maybe they can become rich, maybe they can have job, which is not the case. Israel Maniraguha amyuka ssentebe wa NRM mu Hoima East City Division wetumutuukiridde ku nsonga eno ategeezezza nti NRM okuwangula mu kitundu kino tekyavudde ku kibiina newankubadde abantu ssekinnoomu wabula embeera y'ekitundu yennyini yasindikiriza abalonzi okulondanga bwe baali baagala. As the party we did our part under the guidance of the Secretariat. Everything was put in place. All facilitation was given. So our failure in the party, in the city, it can't be contributed to any person. All the weakness of the party. Kyokka ye Bosco Muhanuzi nga ye munna NRM yekka yawangula mu kibuga Hoima nga meeya wa Hoima City. Obuzibu wa NRM obutawangula nga bwe kyali kisuubirwa kyava ku bali bavuganya butaba ba muzinzi mu bitundu gye beesimba. It is not the party losing. It is an individual. Why? Me, I have an NRM flag. We have some councillors with NRM flags. So whether you are carrying a flag, but you should know that there is the other side of an individual basis work. How do you relate with your people? Kati bano bagamba bakudde mu bitundu ebyenjawulo okuzuula ekituufu ekyamisa NRM akalulu okulonda okuddako kugenda okutuuka nga bayisa mukka mu kisero. We are going now to go back on the grassroots to know, also to get personal views, because maybe we realize that some of our people on the ground have personal attachment to these candidates. Then they need also to know the ideology of the multi-party system. Kinajjukira nti President Museveni ekibuga Hoima yakiwangula n'ebitundu 7 ku buli 100 ekiteeberezebwa okuba nti abaali baagala obubaka bwa Palamenti obululu abalwazi babo bammanga abantu wabula si ku lwa kibiina.